z'omwezi zaali 13 omwezi ogwokuna omwaka njala tegeeza Baganda nti ekitongole kya Ubosi ekyakola ensobi naye njala bategeeza nti ensobi bagenda zitereeza era njala bagumya mugende mukola emirimu gyammwe Obuganda lwazi teryasobola busaanyaawo. Mujulire bulungi nnyo. Ball is a statement. That's not ekyo tebakiyita demonstration oba to go against the decision which was made way back. No. Kabeera kazigo kulaga abantu ba Buganda nti yayi kati bwemumala okulya statement yono kati mugenda kulya Ubosi byayogera. Tugenze maaso. 2018 Elvira Maria Muddu Bene ng'ajja kusama amazaalibwa ge ag'emyaka 63 yavaayo n'ayogera ku nsonga z'amapya ya Uganda eyafulumizibwa ng'eraga nga Buganda bwe yawuddwamu emirundi 3 okuli South Central, North Central awamu ne Kampala. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bitumanyi nga Busoga, Karamoja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri. Naye Buganda teriiri. Kaakati naawe nze neebuuza kiki ekigendererwa sinaba kumanya ki ekigendererwa. Olunaku olwaleero abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics nga bakulembeddwamu akikulira Ben Paul Mungereza basinkanye Katikkiro wa Buganda Charles Peter abakulira ekitongole ekya Ubosi bakulembeddwa Ben Paul Mungereza. Njagala owuliza statement za Paul Ben Mungereza bulungi nnyo n'obuwombeefu zagenda okwogera. Wulira. Awamu ne baminisita abatali bamu Mengo okugonjola ensonga eno basoose kwevumba kafubo ke bamaze ebbanga erisobye musaawa emu nga bamulungula ensonga zino oluvannyuma bazze ne boogerako eri bannamawulire era ne beetondera Obuganda ku ebyo ebyafulumizibwa. Ffe twakola division eyo, ffe twawa amanya kati tuze wano okwetonda n'ogamba nti obugaali manya tetuyita amanya naye ekigendererwa kyaffe tekyali kujja Buganda ma. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye bo be baakola ekintu ekyo just gali mannya. Bo be baakola ekintu ekyo just gali mannya. Bwe tuba tugenda kukola ekintu kyonna tukola kye tuyita consultation okwebuuza. Ubosi yajjako mu Bwakabaka bwa Buganda netuukirira Ssaabasajja Kabaka oba administration y'Emmengo egenda okukola decision yeyo. There is no any kind of consultation oba okwebuuza ku Buganda before nga tebannakolaganye just manya. Tuli mu forensics njala munkwate bulungi. Ben Mungereza oba wawengereza ludda wa mwemuwenga wengera kisumba kuta Ben Mungereza Paulo Mungereza wawengera ludda wa. Did you consult Buganda or His Majesty of Kabaka of Buganda before you removed Buganda from Uganda's map? Ngogenda osoka kubuuza nannyini kintu one kankubuuza gwe Ben Mungereza awengerera ddala sigwe Paul Ben Mungereza nti bw'osanga omuntu omulanga nalesseemu neemuzinga gago nga muli mu kitundu kyekimu gwe ne bakugamba nti sigwe Paul Ben Mungereza owulira otya? Notuuke wana baga nti gwani nti nze Mungereza gati sigwe Mungereza amanya twakakuggyeko ojja kubuuza when and how. Gwe Ben Mungereza ojja kubuuza kyatuuseewo ddi era kitya. Gwe wennyini Ben Mungereza bw'ojja okubuuza kyatuuseewo ddi okunziggyako amannya gange nga temmaze kuneebuuzaako. Wasooka ne mwebuuza ku Buganda oba Abaganda nga mugenda obbajjako amannya gaabwe mugenda okuggyako erinnya Buganda. Ate kano akamanyira akasumagizi yenogamba nti just names. No, noti mannya. Ffe tumanya abantu betudiringa nabo.
bwe muto mujja muliga bundo umesi busite bone buve Japan mu firije kakulya kafuirira ko mpola kano kamanyiro akakwasembwa mannyo toyina gwase mwango basoka kubukubuuza era mwate mwetaga kujja Mengo kwogera kubanga meeting gye mwabaddemu esawo mwone ekituli mwayogedde abaganda tebabimanyi mumutu waddeko ekyamma wano nti you've agreed but nothing the Baganda knows about the separate meeting of 1.5 hour. Mayiga si Muganda eyo meeting before nga temunakyusa kintu mwali musooka kula Ssaabasajja Kabaka ono Mayiga mukozi wammwe bye mutuddamu essaawa mwene ekitu mubitadde muwandike mbibagambe Baganda tugenda mu maaso. Uliriza bulungi nnyo tugenda mu maaso. Nkwata ekitongole kino gye kyakwatamu ensonga eno. Ebaza olw'okukakasensi ulira Uganda ku maapu erirudda wa yali nsobi muku tereza ebibalo ne mugituuma se yali nsobi mu kutereeza ebibalo. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga, the so-called senior lawyer. There is a difference between census and map reading. Twogera ku kya map reading n'okujja Buganda ku map. So mu kutereeza ebibala okukyusa amanya ga Buganda kyali mu kakodyo kakubalira mu bantu. Was this part of your census or wali moving Buganda from the map of Uganda? Abaganda musituke yali nsobi mu kubala mwenna muwandika wano kale mwizo galumbu yatayagala Mayiga akugambye yali nsobi bali babala Buganda ngeki ebitundu bye tebabibala kanyo ku mazzi ngenda kabaliza katu nti yali nsobi nga babala twali mu kubala abantu twali mu kujja Buganda ku map ebitundu bye nga byasera ku map tebabala bantu. Mayiga olinga ebyoya by'enkoko Mayiga olinga ebyoya by'enkoko nkizzeemu Nulumbi yabyogedde bakasaleyo olinga ebyoya by'enkoko bakola ensi bali babala bantu okujjako Buganda ng'ebitundu byasigalako nga bwe babitola mu 1962 oba mu ntandikwa yaabwe wabula bakola ensi nga babala abantu kankabaddiremu kanga badde mu katono nnyo ulira nga asiimye Nkwata ekitongole kino gye kyakwatamu ensonga eno. Ebaza olw'okukakasensi ulira Uganda ku maapu yali nsobi muku tereza ebibalo ne mugituuma Central North yali nsobi nga batereeza ebibalo waliwo enjawulo wakati w'okubala n'okujja Buganda ku map. Ekikolwa eky'okujja Buganda ku map kyali mu kubala bantu. Mwenda mujimali babahadde hali ba Mayiga ne babadde hali ba Museveni sagala kumanya waliwo ekizibu waliwo okubala ekya census okubala abantu n'ekyo okuwandukula erinnya Buganda bikwatagana census n'okujja Buganda ku map kikwataganira ludda n'okubala abantu obwongo kankongere mu maaso aba Uganda Bureau of Statistics era balaze engeri gye bagenda okuyitamu ebitundu bino. Wotubadde nga tuteeka Central 1 tujja kuba nga tuteeka ku South Uganda, Central 2 North. Mbu tugenda maaso wetubadde tuteeka Central North tuteekewo Central Buganda 1 era kisigala musigala mutaddeyo kigambo Central. We are not in Central and we are not Central people. We are Baganda from Buganda period. Mwe basajja mmwe kyembagambye meeting eyasawo n'ekitundu tebadde mu kintu kyonna bano bonna bye bamu nkabaddiremu
njagala olizono beni Mwongereza embazi mulinga bogoya omunnammanvu gonja omunnammanvu ono omwocho wa black and yellow njagala ompulirize bulungi nnyo owabadde yirwa kinkanira njagala okawulize bulungi nnyo muwulira bulungi nnyo nolindako engeri gye bagenda okuyitamu ebitundu bino wetubadde nga tuteeka Central 1 tujja kuba nga tuteeka ku South Uganda Central 2 North Uganda twagala kusaba abantu naddala abali mu Buganda babeere bakkakkamu nti ffe okukozesa amannya ago tetwalina ekigendererwa ekikyamu. Bano era bawaddeyo ne mapu 2 ezirambise Obuganda engeri gye busimbyemu amakanda mu Uganda ng'era balaze n'abantu abawangalira mu Buganda. Ziraga buli ssaza lirimu abantu. Kati kankuzeeyo ku Beni Mwongereza agambye ewabadde Central obadde North Central bagenda teekawo North Buganda ewali South Central bateekewo South Buganda enjawulo ki boddira munaabagocha n'omusalako ekigodo esigala munaabagocha kati bano kibali mu kukola ye meeting yabaddemu 4.5 hour stilo kisigalawo North Buganda South Buganda ekigambo kiri eki Buganda kati kambuuze abana abasibuka mu North Buganda banaba baki nabava mu South Buganda banaba babayita baki nze nkola forensics ku videos zino ng'omuntu tugenda gikwatamu nkubuuzizza ekigambo map batutedde North Central ne South Central tubadde n'ekigambo ekiba kiyita Buganda babuuze ekigendera kyammwe ki mu meeting gye mwatuddemu eyesawo mu ekitundu ne mukkiriziganya Mayiga ne banne bajjewo ekigambo Central bateekewo nti North Buganda ne South Buganda when and how. It took them 1.5 hours separately discussing and they agreed. Amaserengeta ga Buganda n'amambuka ga Buganda nga tugayina tubadde n'amaserengeta amambuka obukiika kkono n'obukiika ddyo mu ggwanga mpuliriza bulungi eggwanga lyonna Uganda tubadde tulinamu ebintu 4 obukiika ddyo obukiika kkono amaserengeta n'amambuka kati ate bodda mu Buganda n'oteeka amaserengeta n'amambuka mu Buganda kyenvudde bagaba comrade mwe n'abadde bagamba simanyi diversion mwetaaga okulya emmamba n'emitwe gyayo ne mulerako n'amagi gaazo okutegeera ensonga zino eno si diversion. Mayiga yatutte essaawa n'ekitundu n'ono Ben Paulo Mwongereza ne bakkiriziganya bagenda okugyawo kiri ekigambo bayingira okugyawo kiri kye bayita Central bateeke ekigambo Uganda naye nga waliwo North Buganda ne South Buganda kati baatudde ne bakkiriziganya. Bwe tubaga ate omusajja akolera enali bwalumbu yayogera bubi era biki yes nja kwogera bulungi nga nze okuwasa mwannyoko oba muwalawo currently sina bigambo biwoomu era regimu ya Museveni gye mmanyi sisobola kujja kwogera kigambo kirungi nnyo eri bafajja ba enali musaaga nabbawunyirizaako muli kirooto kya ntiisa nza mukitegedde bulungi mufunye amakulu gakati agaaliro nti bano abasajja bali fucking serious kati Mayiga ddamu oyimirire Mengo mu bukanzu obwo ettaka lya Buganda mutandiko gati mwakkiriziganye n'abasajja mwena ba comrade abagambye nti ekizibu kya Museveni okuva Muganda wange nzikiriziganya nawe Museveni kyekizibu naye wali otegeddeko nti abasinga obungi bonna abeeyita abakulembeze bagule Museveni abassa mu nsawo ze nga n'okwogera bakutya nga gwoyogera weka comrade gwe Mengo lewudde agamba nti mulekera okuwaba bana b'abantu nga n'abaana abasumba bonna babagaana okwogera buli omu bamuganya okwogera gwoyogera comrade nga abasajja bali mu ssente batutola okulya ssente bazitutte mu diaspora bagabire kubanga bazibiikiriza bino
kati gokiyita diversion si diversion kubanga be mwandoza nti bategeera yes Museveni tulina omujjako buli kimu kikome naye plani za Museveni muzimanyi nakano kanyonyole okategeere bulungi nnyo mu dakiika zino ezisigaddeyo njala kanyonyole okategeere bulungi nnyo mu 50-year Truth Master Plan bapulaninga okufuga emyaka 5 mu myaka 5 gino bagendako bamaze okusimba emirandiro okuva ku kyalo wansi mpaka ku international level nga mulimu abaana baabwe bakyamaniro C1 kyamaniro C2 kyamaniro C3 bwe ba parliament be bali mu ministry be bali mu magye be bali mu prison be bali mu embassies be bali mu foreign affairs buli kimu nga be bali mu makanisa be bali mu mizikiti be bali buli wamu nga bakibala bulungi nnyo kati nti bomwekyanga mutukoye enfuga ya Museveni bagenda kuletera omusajja omusoga naye nga munyalwanda goloza nti musoga kumbe munyalwanda muntu wa Museveni bagenda kuletera omusajja omunyalwanda nga yita manya ga Kiganda kumbe famire ya Museveni oba famire ya Kwalo Akana Lugunda oba famire ya Salimu Sale nenga babe nyini nga gotochima bakoletera kirijoza na kirijja ogenda okutandika okunuza kuna twafadda bananga ate bafera no musina kirijja nono wakabano kubanga temwakitegeera nakyo kigambe kitegeere ye system gye babadde bazimba tutandiso gikulayo kyebali babazi nti bagenda okugana nti mubanyenya nga bakuleta omuntu okutera onoga obuyinza bukyuse kumbe gwe bakuletedde mwana wa ntumbwe za Museveni kaswa